Olubereberye 3 olunyiriri olusooka Laakeeri bwe yalaba nga tazaalira Yakobo baana, Laakeeri n'akwatibwa obuggya muganda we n'agamba Yakobo nti mpa abaana oba tompe n'afa abaffe. Olwokubiri n'obusungu bwa Yakobo ne bubuubuukira Laakeeri n'ayogera nti nze ndi mu kifo kya Katonda okumma ebibala by'olubuto. Olwokusatu n'ayogera nti laba omuzaana wange Biira, yingira gy'ali alyoke azaalira ku maviivi gange era nange nfune abaana mu ye azzeemu kali akasaala ababadde bagoberera. Olwokuna n'amuwa Biira omuzaana we n'amuwasa. Yakobo n'ayingira gy'ali. Wano omusajja obeera osindise asitamye, omusajja tebamuwa mukazi. Abaffe mubadde ki bamaada? Olwokutaano Biira n'aba olubuto n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi. Laakeeri n'ayogera Katonda ansalidde omusango era awulidde eddoboozi lyange era ampadde omwana ow'obulenzi, kyeyava amutuuma erinnya lye Ddaani. Bannaayo omukozi ayina ennaku, gw'ozaala omwana n'otatuuma na linnya abeera wa mukamaawo, n'omwana abeera wa mukamaawo. Bannaaye slavery is very bad. Olw'omusanvu Biira omuzaana wa Laakeeri n'aba olubuto nate n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi ow'okubiri. Laakeeri n'ayogera nti mmegganye ne muganda wange okumeggana okw'amaanyi era mmezze, n'amutuuma erinnya lye Nafutaali. Competition eri wano. Leeya bwe yalaba ng'alekedde awo okuzaala n'addira Zirupa omuzaana we n'amuwa Yakobo okumuwasa. Kati mukozi ku mukozi, Zirupa omuzaana wa Leeya n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi. Leeya n'ayogera nti kirungi, n'amutuuma erinnya lye Gaadi. Olw'ekkumi-n'ebbiri Zirupa omuzaana wa Leeya n'azaalira Yakobo omwana ow'okubiri. Omwana ow'obulenzi ow'okubiri Leeya n'ayogera nti ndabye omukisa kubanga abawala banampita wa mukisa, n'amutuuma erinnya lye Asesi. Lawubeeni n'agenda mu nnaku mwe baakuŋŋaanyira eŋŋaano n'alaba amaddudayimu mu nnimiro n'agaleetera nnyina Leeya. Awo Laakeeri n'amugamba Leeya nti mpa nkwegayiridde ku maddudayimu ag'omwana wo. N'amugamba nti kigambo kitono okunziggyako baze era oyagala kunziggyako n'amaddudayimu ga mwana wange? Laakeeri n'amugamba kyanaava asula naawe ekiro kino olw'amaddudayimu g'omwana wo. Naye mmwe bannaaye omukazi agabye bbaawe eri muggya we olw'ekyokulya omanyi otya oba kola olunaku lwe yandifunye olubuto? Okitegeera ekintu ekyo? Omanyi otya kwolwo olunaku lwe lwali halakedde naye yamuwaanyisaamu, yamulyamu? Okiraba ekintu ekyo? Jjukira Bayibuli etugamba Leeya yali yakomye okuzaala kati ng'akozesa mukozi gwe yawaayo. 16 Yakobo n'ava mu nnimiro akawungeezi. Leeya n'afuluma omusisinkana n'ayogera nti kikugwanira okuyingira gye ndi kubanga amazima nkuweereddeyo amaddudayimu g'omwana wange. N'asula naye ekiro ekyo. Katonda n'awulira Leeya n'aba olubuto n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi ow'okutaano. Leeya n'ayogera nti Katonda ampadde empeera yange kubanga nawabaza omuzaana wange n'amutuuma erinnya Isakaali. 19 Leeya n'aba olubuto nate n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi ow'omukaaga. Leeya n'ayogera nti Katonda ampadde ekirabo eky'obugole ekirungi, kaakano baze anantunulanko nange kubanga mmuzaalidde abaana ab'obulenzi 6. N'amutuuma erinnya lye Zebbulooni. Bannange omukazi akoleredde omusajja afiirawo, naye gwe bakolerera amulabawo. Omukwano tewali, maada ayongera kuzaala.
lwakuba ekyenjawulo nti omusajja tugambe mbu yayinamu kasente naye ng'ekibuuzo kiri nti bano abakazi baali bo bafaaki naddala Leeya yali afaaki bannange 21 oluvannyuma n'azaala omwana ow'obuwala n'amutuuma erinnya Dina 22 Katonda n'ajjukira Laakeeri Katonda n'amuwulira n'aggula olubuto lwe 23 n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi n'ayogera nti Katonda anziggyeeko okuvumibwa kwange n'amutuuma erinnya lye Yusufu n'ayogera nti Katonda annyongera omwana omulala ow'obulenzi awo olwatuuka Laakeeri bwe yamala okuzaala Yusufu Yakobo n'agamba Labbaani nti nsindika ŋŋende mu kifo ewange era mu nsi eyange mpa abakazi bange n'abaana bennakuweererezanga neegendere kubanga mmanyi okuweereza kwange kwe nakuweerezanga. Bannaaye Rachel olwamala okuzaala omusajja n'agamba kati neetaaga okwetongola neetaaga okugenda okitegeera omukwano bwe guba nga weeguli ebintu biba biralamu bakazi bannange bino ebyokwesiba ku bantu nti kamuzaalire eyo sisitimu tekola teyakolera Leeya naawe tegenda kukolera totunka kuzaala kufeedinga kuggwawo nti ozaalira musajja tugende mu maaso Labbaani n'amugamba kaakano obanga ndabye ekisa mu maaso go beera wano kubanga nfumiitiriza nga Mukama ampadde omukisa ku bubwo n'ayogera nti nsalira empeera yo nange nnaagikuwa 29 n'amugamba nti omanyi bwe nakuweerezanga era ebisibo bye bwe byali nange kubanga bwe wayinanga sinnajja bitono era byeyongedde okuba ebingi era Mukama akuwadde omukisa gye takyukiranga yonna ne kaakano ndifuna ddi eby'ennyumba yange nzeera n'ayogera nti naakuwaaki Yakobo n'ayogera nti toliiko ky'onompa bw'olinkolera kino naalundanga nate ekisibo kyo naakikuumanga olw'asatu mu 2 n'ayita leero mu kisibo kyo kyonna ne nzigyamu buli eyabijjagijjagi n'eyabitanga na buli nzirugavu mu ndiga n'ezaabitanga n'ez'obujjagijjagi mu mbuzi era n'ebanga empeera yange 33 bwe butyo obutuukirivu bwange bulimpolerezanga oluvannyuma bw'olijja olw'empeera yange eri mu maaso go buli eteri ya bujjagijjagi oba ey'ebitanga mu mbuzi oba enzirugavu mu ndiga eyo bw'erirabika nange eribalibwa ng'enzibe 34 Labbaani n'ayogera nti laba nandyagadde kibeere ng'ekigambo kyo bwe kiri 35 n'aggyamu ku lunaku olwo embuzi ennume ez'ebiwuga n'ez'ebitanga n'embuzi enkazi zonna ez'obujjagijjagi n'ez'ebitanga buli eyaliko ebbala ejjeru n'enzirugavu zonna ne mu ndiga n'aziwa mu mukono gw'abaana be ate nno mulowooza Labbaani teyeefudde ze baalagaanye azitutte aziwadde abaana olw'36 n'assaawo olugendo lwa nnaku 3 wakati we ne Yakobo n'alunda ebisibo bya Labbaani ebyasigalawo bannaye Labbaani yakutte endiga zonna ze baali bateesezza eza Yakobo n'azitwala 37 Yakobo n'addira obuti obw'omulibine omubisi n'obw'omusakeedi n'obw'omwalamoni eyo gyonna miti n'abususumbulako enguudo ezitukula n'alabisa obutukuvu obwali ku buti n'asimba obuti bwasusumbudde mu maaso g'ebisibo ku mazzi mu byesero byali ku mazzi
ebyokunywesebwamu ekisibo we byajja okunywa ne ziwaka amawaku bwe zajja okunywa ebisibo ne biwakira mu maaso g'obuti ebisibo ne bizaala ez'obuwuga n'obujjagijjagi n'ez'ebitanga. Jjukira ez'ebitanga baazitutte naye Yakobo akoze olukujjukujju awo oba amagezi ani yagamuwa ffenaffe tetumanyi n'akola ago amagezi obuti n'abutematemako n'abusumbula munnaaye ne bigenda bwe bityo. Yakobo n'ayawula mu baana n'abatunuza amaaso ag'ekisibo. Yakobo n'ayawula mu baana n'atunuza amaaso g'ekisibo eri ab'ekibuga n'eri abaddugavu bonna ab'omu kisibo ekya Labbaani n'ayawulako ekisibo kye n'atabigatta n'ekisibo kya Labbaani. Labbaani amala okutwala ezize Yakobo akwata ente enzirugavu n'atunuza egundi ezigenda okuwaka ku buti ne ziwaka ne zizaala ez'obuwuga n'ez'obujjagijjagi. Ndowooza mukitegedde. Awo olwatuuka ezaalina amaanyi mu kisibo bwe zaawakanga Yakobo n'ateekawo obuti mu maaso g'ekisibo mu byesero ziwakire awali obuti, naye ekisibo bwe kyabanga ekibi n'atabusangawo. Bwe zityo embi ze zaabanga eza Labbaani n'ez'amaanyi ze za Yakobo. Atakulekera naawe tomulekera oluusi. Omusajja ne yeeyongera nnyo n'aba n'ebisibo binene n'abazaana n'abaddu n'eŋŋamiya n'endogoyi. Bannaaye mulowooza olubereberye asatu takomyawo. Mukama abanjagalira abampeera omukisa abagaziya ensalo zammwe mubeere b'amaanyi mu nsi eno, famire zammwe boogera ku mannya gammwe nga bwe muba temunnatuuka olumbe teruggwa okuziika tekuggwa. Mukama abanjagalira.